Eno CBS FM Zerumansi David tulimba kamanyi 225 tuyingira weekend era nga twetegekera sabiti ejja okuba nti nno ligi yaffe y'ababinywera lweddamu okutokota ku bisaawe ebyenjawulo kusubidde okubanga omuwagizi w'omupiira gwa Uganda nti kakati weetegese dda okutandika n'olunaku olwokubiri March day 16 Wakiso Giants kwegenda okukyaliza Sports Club Villa bakyayina obuzibu okufuna ekisaawe kale nnondooza ensonga lwaki baasoose ku bugenyi omupiira guno gwa saa 10 Vipers eryoka ekyaze URA ogwo gujja kubeerayo essaawa emu ey'ekiro era ku lwokubiri mupiira mukulu nnyo eri Vipers naddala nga Vipers yamaze okuwuliza nti omu kwabo beyandibadde etya okujja okuvuganya ku kikopo KCCA nti obubonero bwamaze ne babugisuuliza ddala bonna ne babutwala kakati points 10 namba ezaawula ttiimu ya Vipers ku ttiimu ya KCCA ate nga waliwo n'embeera eya ttiimu ya NEC eringa efubutula Vipers ku top of the table ate naye egenda kuzanya ttiimu ya KCCA ku lunaku olwokuna era March day 16 kakati wano waliwo engeri yakakifiiriza KCCA ne bweneekuba NEC kitegeeza KCCA ejja kusemberako naye ate NEC ejja kuba ejjawo akamiro mu kufubutula Vipers n'olwekyo ekintu Vipers eyinamu weefuniramu either way kati ku lunaku olwokusatu Lugazi lwegenda okukyaliza ku ttiimu ya Police Lugazi nno babadde active nnyo mu katale baleese abazanyi kumpi mwenda mulamba mu kutandika kampeni yaabwe okusigala mu kibinja ky'ababinywera batendekebwa Stephen Bogere abo bajja kubeerayo ku lwokusatu mpira gwa ssaawa 10 wali e Najjembe webakyaliza emipiira gyabwe Maroons eryoka ekyaze Bright Stars wali e Luzira mpira gwa ssaawa 10 Express ejja kuzanya ku ssaawa emu ey'ekiro ng'ekyaza ttiimu ya Bull Express jukire yabaddeyo omulenzi ono mutabani wa Bebe Cool Alpha Sali kati ate yeegasse ku ttiimu eyo yeegasse ku ttiimu ya NEC era Hussein Mbarango agamba omulenzi yamaze dda omukolako analysis n'alaba amaanyi ge wegali n'obunafu era awo agenda okutandikira ffe tubalinze bulinzi tulabe engeri gye bagenda okutereezaamu omuvubuka oyo kubanga talanta agyagala ate ne famire emwagaliza okusanya omuzannyo gw'omupiira kati ogwo nagwo gujja kubeerayo ku lunaku olwo ogwa Express ne Bull gwa lunaku lwa kusatu ssaawa emu ey'ekiro mujja kgenda Nakivu omugulabe kati olwo enkeera ku Thursday March day 16 ewumbeko nga Mbale Heroes ekyaza ttiimu ya Mbarara City Mbale Heroes baaguza abazanyi nga 12 balamba nabo bali mu kampeni ya kusigala mu kibinja ky'ababinywera UPDF egenda kukyaza Kitara ebadde erabika bulungi nnyo first round yatuuse okuggwerakaawo Waswabosa yayongeddemuko ku birungo kale n'olowooza nti nno entandikwa egenda kuba nkulu nnyo nga batandika second round March day 16 ogwo omupiira gwa lwakuna era gujja kubeerayo ku ssaawa 10 ez'olweggulo kaakati olwo tulabeko guli gwenkonyeko ogwa NEC ne ttiimu ya KCCA ogwe gujja okuggalawo March day 16 ku lwokuna ekiro wali erugogo jjukira nti no NEC ne KCCA bakyaliza ku kisaawe kyekimu naye nga bannaffe ba stakeholders aba UPDF tubayozaayoza lunaku lwajjo nga mukaaga mwabadde mu bikujjuko eby'okujaganyanga bwe muwezezza emyaka egiwerako kasooka nga mwatondawo ejje lyammwe naye bino nze birowoozo byange ekisooka amagye gano oba gavumenti eno yali ejja mu buyinza 1986 batandika ne club nga bagiyita Wazalendo yali etrainingirawo ku Road Kampala SS ku kisaawe awo era mwalimu abazanyi nga Yokono Sinde mwalimu abazanyi nga Yusufu Namonye yavaayo kaawo n'akulirako ne mu Express FC mwalimu abazanyi nga kyabalala mwalimu n'omulangira nga bamuyita Nakibinge yakubanga namba 3 bangi naye simanyi oba between now and then bambi bali mu bulamu ki oba kuno omulundi mwabawulizaako kubanga mu biseera bwe bityo mujjukirira munno yateekako ettoffaali okufuula institution ey'amagye okubeera kino kyeri naddala nga bayita mu byemizannyo ate era bannamagye bongedde okulaga nti ebyemizannyo babyettanira era bwe twogerera bino ndowooza balina clubs 3 namba eya UPDF eya NEC ne Simba naye ekyaliwo kale bwe kibanga baatandika kino ekiriwo kaakati be Wazalendo
Bayusufu Namunye Bayokono Sinde muli olowooza nti tekiba kya bwenkanya okubeerabira bwe nga abamu kubo bava mu nsi kati ngo yonna Kibinge ye yafa yali azannya namba 3 naye famire ye amagye galigirowoozezaako gatya ebyo bimu ku bintu bye tulina okutunulira. Ekyokubiri nze ndowooza okulaakulana kwa football clubs zaffe kugenda kasoobo kabe kasinge n'obutakulaakulana nako. Tuyinza okuba nga tutambula steps 3 mu maaso ne tudda emabega steps 5 naye kisinziira ku ngeri gye twabangawo oba kale abateekerateekera omupiira engeri gye baabangawo amateeka omupiira kwe gutambulira. Institutions zino eza government zirina kuyingira mu society mu ngeri ya social corporate responsibility so si kuvuganya naffe si bwe kitabo kyandibadde. Era ebitongole bino byonna URA, KCCA, police, Maroons, kati Maroons yegundi ye prisons, UPDF mwandibadde munonyayo engeri gye muyingira mu ngeri ya PR ne CSR ne mutwetabikamu mu mbeera eyo bwetyo. Oli ayinza okusalawo kakati nga bannamagye muyinza okusalawo ne mugamba nti mugenda okuvugirira league ne bwebeera 4th division kubanga mwe ebyamu biba byakulaakulanya na kuyingira mu society ne mubeera mu 4th division nga muyinza okubayo akapiira kammwe akaleisure naye nga ekintu kyammwe kya PR kiba kituuka bulungi nnyo ku bantu ba bulijjo kyemba mwagala okuyisaawo. Olwo league ne mugiwaayo obukadde obanga 5 oba biliyoni nga 2 ku space ya myaka 4 ne mutimba ku mijoozi ya clubs zonna okutwaliza awamu. Olwo ne muweererezaako obubaka bwammwe musobola n'okwekwata 4th division oba regional league oba big league non necessarily kuteekamu ttiimu neevuganya naye olw'okuba nti nno omupiira gwaffe amateeka gaagwo gakyabulamu okutereeza n'enzirukanya eya business ey'omupiira tetunnaba kugyettanira kiri awo yensonga lwaki institutions nga zino muziwulira nga zisamba omupiira ne zivuganya. Naye n'ensi endala zirina amagye zirina ebitongole bimukwata mundu naye mumuwulirayo mu Premier League nti eno ttiimu oba ya police oba nti eno ttiimu ya bakuuma makomera naye ate bo omupiira gwabwe gukulaakulanye. So bwe tuba nga tutunuulira ebimu ku bikyasoomooza omupiira gwaffe ensonga eyo nkulu nnyo oba oli awo abakulu bandigirowoozezaako ne balaba. Naye nze kakati kyembasaba mu mbeera gye mulimu kubanga amateeka gabakkiriza nammwe mukyagala UPDF ebeere ttiimu emu mugattewamu resources. Naye kakati we twogerera bino mu kibinja ky'abamywera muli mu UPDF kati ate ekitongole ekimu ku bitongole mu UPDF ekya NEC ate nakyo kirina mu ttiimu. Kati kitegeeza nti nno ttiimu eno batesobola eba egujjudde mu resources mu bazannyi mu byensimbi mu budde mu administration na biki ebyo. Naye singa muteeka wamu ttiimu nebeera nga ya muzinzi eba esobola okuvuganya favorable nga bwe twalabangako ku Simba mu myaka gye7 negenda paka ku finals ekikopo ekya CAF ekya club empanguzi. Ttiimu baali bagiyita Hafia Konakre yatukubireyo goolo zaali omugatte goolo zaali 7-4 ekikopo ne bakitutwalako. Naye abantu abasinga balowooza ku ttiimu za Uganda ezaali zituuse ku final basinga kujja kuvira eya 1991 naye Simba ekyo ekintu yali yakikola dda 1972. Nolwekyo okuteekawo ttiimu nga ya muzinzi eri emu nze ndowooza kyandibadde kyongera okuyamba okulaakulanya ebyemizannyo mu institution eyo naye ate nga ne mu kuvuganya eno mu competitions nga tubawulira. Naye kakati ogenda okujja ate UPDF ogenda ogitunuulira nga ate nnafu nnyo bw'ogigeraageranya ku NEC ate nga NEC just a department under UPDF. Kwegamba olaba kitegeeza nti nno mu bintu ebimu ebya administration ate babikola bulungi mu NEC ate okusinga mu institution eyawamu ya UPDF. Nolwekyo nze ndowooza musobola okugatta awamu ne mutagujulagujula mu resources ezo ne mu welfare ejja mu bazannyi ne muteekawo competitiveness eyo mu ngeri y'oggula abazannyi n'okubateekateeka obulungi n'okuteekawo pre-season ez'omuzinzi tewali musango UPDF senga egenda mu pre-season nga empiira gyayo pre-season emyezi 3 egenda gimala Spain ngizanyamu ne clubs ez'enjawulo tekiba kibi n'osobola okweteekerateekera ki season egenda okutandika ne tuwulira nti nno UPDF nti yagenze mu club ya Elmerick negulayo abazannyi 2 negenda Ghana mu Asante Kotoko negulayo kwegamba ebyo byonna biba bifuula institution okubeera ne club nga ya muzinzi. Olwo bwe mumala ebyo byonna nze era buli institution ya government esamba mu league
njagaza kisaawe kubanga obusobozi mubuyina mutukolere ebisaawe byeyongere mu muzannyo gwaffe okusingira ddala ogw'omupiira. URA obusobozi obukola ekisaawe mubuyina. KCCA yino yerwanako ezimba wano erugogo, ekyo kirungi. Buli institution ya government jeno mu kuvuganya naffe mu byemizannyo ng'ate institution zino ziyimiriddewo ku nsimbi ya muwi wa musolo. Muzimbe ebisaawe bibeerewo, oba ttiimu yammwe y'amaanyi oba si y'amaanyi, mubeere n'ekisaawe kituuza abantu emitwalo 2 oba 3. Kubanga eno abantu ba bulijjo, era olaba tulina omukisa gwa Dr. Lawrence Mulindwa, ye naakwata mu nsawo ye n'azimba ekisaawe ng'akizimbye ku ttaka lye. Bannayuganda bameka abasobola okukola ekyo? Bannayuganda abasobola okukola ekyo ate tebali mu mupiira. Era ojja kwesanga ebyokulabirako tuyina bitono. Dr. Lawrence Mulindwa wa Vipers. N'olwekyo nsaba institutions zino kino ekintu zikikole. Wakati wekibanga Vipers yatandika okubeera ey'omuzinzi 26 ng'emaze kujja mu kibinja ky'ababinywera. URA yali yajja dda mu kibinja ky'ababinywera. Naye kaakati Lawrence Mulindwa abayitako atya ng'omuntu sekinnoomu n'akola ekisaawe ne kikkirizibwa ne mateeka ga CAF ne FIFA nga URA teyina yadde olusaawe ekisaawe. Kwega ebintu bino ndowooza bwe mutuula mu boodi zammwe eyo ebintu bino mubikubaganyeko ebirowoozo biveeyo nga birina byebagasiza bannayuganda mu ngeri ey'omukululo, mu ngeri ey'omuzinzi. Naye nga liigi yaffe bwetyo bwegenda okutandika eno ye weekend yokka esembayo tulyoke tutandike league mu sabbiiti eyo ejja ku Lwokubiri. Kati Ebungereza, abawagira omupiira gw'Ebungereza mwe mugenda mu FA Cup weekend. Era abamu kati nga Arsenal yavaamu edda mu FA Cup yo ndowooza yakutte edda n'ennyonyi okugenda eri e Dubai okuwummulamu. Bagenda kumalayo ennaku 10 namba balyoke badde ate banganga ettiimu ya Leicester City n'okugezaako okwanganga olutalo olwogezaako okusuuza Manchester City ekikopo, kubanga yo Manchester City Arsenal yamaze edda ogibuuza ebibuuzo n'egigaa mukulu ekikopo kino tojja kisobola n'esooka egikuba mukono mulamba. Naye ate yo Liverpool naye ekyawanisa omukono ekyakulembedde ne points 6 mulamba. Arsenal n'egenda okudda okuva eyo nga Liverpool yazannye edda n'omupiira gwayo gw'eggolu, kuba Liverpool oluvannyuma lw'okuyitamu olunaku lwajjo mu kikopo ekya Carabao genda mu final. Weekend eno bagenda kuzannya FA Cup. Wiiki ejja ku Lwokusatu lwe bagenda okusamba omupiira gwabwe ogw'eggolu okukyalira ttiimu ya Everton. Era we tujja okumanyira zinaaba ziweze points 9 Arsenal zibanaaba bagirese mu kyokubiri oba zinaasigala ziri 6 nga Everton ebayambyeko bakubira Liverpool. Ebyo byonna tugenda biraba mu kaseera nga Arsenal egenze mu kuwummula. Naye weekend eno egenda kubeerayo FA Cup ku bisaawe eby'enjawulo. Tugenda kulaba Leyton Orient yesooka mu nsiike olunaku olw'enkya. Actually Man U yesooka mu nsiike olwaleero. Bagenda kukyaza ttiimu ya Leicester City FA Cup 4th round. Kati olwo olunaku olw'enkya tulabe Leyton Orient ng'ekyaza Manchester City. Mpira gujja kubeera gwa saa 9:15. Wigan Athletic ekyaze Fulham saa 12 olunaku lw'enkya. Tugenda kuddamu okulaba ku Willian Bogezi da Silva senior player mu Brazil oyo. Mpira gukubyeko Ebungereza mu Chelsea ne mu Arsenal ne mu ttiimu enyennyini ya Fulham, naye yatuuka n'agenda nga free agent. Naye bagenze okumunoonyerezaako nga taaki ekyaliko ne bamuzza ajja ayambyeko wano ku bagundi ku ba Alex Iwobi n'abalala okuba Fulham enako emipiira egimu gyerabiko obulungi. Mpira gwa saa 12 nga Fulham ekyalira Wigan, ate era ku 12 Everton ekyaze ku ttiimu ya FC Bournemouth eno Liverpool okuva lwe yagikomerera 2-0 ebadde tennaba kuddamu kuwulizika nga teyina mirimu gyekola oba baazirika ekintu ne bakita. Tulinza okulaba abasajja ba Anthony Raola nga bakyalira Everton etendekebwa David Moyes ennaku zino. Birmingham City egenda kukyaza ttiimu ya Newcastle eno erabise bulungi era mu ttiimu ezitendekebwa Abangereza yinno bameka kuba ziri 2 zokka. Eno ya Eddie Howe mpozi ne West Ham ennaku zino etendekebwa Graham Potter. Abatendesi Abangereza babagobaago badda ku touchline n'okuvuganya tebavuganya bwe babanga ku touchline kwebali ebiseera ebisinga babeera mu ttiimu struggling butadda mu kibinja kya wansi. Naye Eddie Howe alazinga wanjawulo agezaako kusindiikiriza ba continental managers kubugenda okutunuulira nga eno bagondi ba Bournemouth balina ba Anthony Raola musipaana, ba Pep Guardiola bali mu Man City musipaana, Mikel Arteta naye musipaana yali mu ttiimu ya Arsenal, Ruben Amorim mu Portugal yali mu Man United, Arne Slot mu Dutch yali mu Liverpool, Fabian Hosera mu Germany yali mu ttiimu ya Brighton and Hove, Enzo Maresca mu Italy yali mu ttiimu ya Chelsea, Ange Postecoglou musajja mu Australia yali mu ttiimu ya Tottenham Hotspur, Thomas Frank
ne Oliver Gardner abo bonna ndowooza nzaale ze Denmark. Thomas Frank ali wali mu ttiimu ya Brentford, Oliver Gardner ali mu Crystal Palace, Nuno Espirito Santo mu Portugal yatendeka Nottingham Forest nefuusa ensonga, Marco Silva ne mu Portugal yatendeka ttiimu ya Fulham, Bales no mu Croatia, Ivan Juric yatendeka Southampton. Katogera okulaba Premier League yonna abangereza babagobayo ne Eddie Howe ayongedde okulaga nti ba continental managers bano abasobola. Bw'osomako mu nnono ye yenyumiririza nnyo mu ntendeka eya Jurgen Klopp ne Diego Simeone. Kakati osobola okufuna ekifaananyi. Ye mu kusamba yali central defender, yasambira team zewandiise empakasi. Yasambirako ku tiimu ya FC Bournemouth n'asambirako ne ku Portsmouth. Kati olaba agatta wamu, afuna abazannyi abalungi n'abaleeta n'abasambisa ekintu ky'okupakasa n'okuteeka opponent mu kattu. Era twabalabye abasajja bano ba Newcastle nga bazannya ttiimu ya Arsenal. Ekyo kyennyini tebakukkiriza kusamba, ate bo balina quality ebakkiriza okusaasaana ne bagaba ne basamba. Bazannya 4-3-3, omupiira we bagusuula badda mu 4-5-1, mubeeramu ne baasi. Kakati awo omusajja ono Eddie Howe anudde ku nsingo, era tubadde tumulaba nga ayiikiriza n'okutiisatiisa ku banene bano. Wuno yajjemu ne Arsenal mu mpaka eza Carabao mu semi-finals. Bw'ovaako kwogwo omupiira ku Saturday era ssaawa 5 ez'ekiro enkya, Brighton and Hove eryoka ekyaza ettiimu ya Chelsea. Ndowooza Enzo Maresca wandibadde engeri gye yakatandika omulimu ne projekiti mpya na biki oyinza obutamubanja kikopo, naye profile ya Chelsea ejja kumubanja. Bw'oba tosobola kuwangula Premier League, oli mu mpaka eza UEFA Europa Conference, lwaki towangulaako? Naye n'ekikopo kino kya FA Cup alina okuvuganya obulungi ko n'okunyukira mu bifo ebisava. Kati wuuyo yakomyewo mu top 4, era ndowooza embeera bakama abe bayinza obutakimusaba, naye embeera ejja kumusaba okunyukira mu bifo ebisava mu Premier League, okuwangula UEFA Europa Conference, kuba teriyo ttiimu ndala nene ejja kutiisa erina profile nga ya Chelsea. Then ne mu FA Cup ono wadde abanene bakyalimu namo balina okusindiikiriza ekisoboka. Kakati naawo bagenda kukyalira Brighton and Hove eryoka egubagabe onoowulira. Sunday Blackburn Rovers ekyaze Wolverhampton Wanderers ku 9:00. Plymouth ekyaze ttiimu ya Liverpool ku 12:00, ate Aston Villa ejja kukyaza ttiimu ya Tottenham Hotspur ku 2:35 ku Sunday ekiro. Naye ng'emipiira gino gijja kuyitiramu ddala ku Monday ne ku Tuesday nga Doncaster Rovers ejja kukyaza ttiimu ya Crystal Palace ku Monday, ate ku Tuesday Exeter City ekyaze ttiimu eya Nottingham Forest. Empiira egyo gigenda okubakwata mu babiro mu weekend, okutandika n'olunaku olwaleero nga Man United eri mu nsiike nga ekyaza ttiimu eya Leicester City. Obi waabwe gundi Ruud van Nistelrooy anti bimwokya ssaawa yonna asulawo taasiibewo akeesa lukya oba ku mulimu baagala kumugoba, naye olowooza nti nno ndowooza amaanyi ge gandi mubadde mu kulwana butadda mu kibinja kya wansi, naye ate ekyo tekitegeeza nti ajje yeeyalewo bweyazi ku Old Trafford. Newankubadde nga Old Trafford ennaku zino era bisinga nnyangu, ttiimu zibadde zijjawo ne zijjawo obubonero. Simanyi Leicester City kyegenda kujja, era kizibu okumanya Man City kigye bagenda okusisinkana. Ruben Amorim omutendesi wa Man United agamba nti nno buli muntu yenna ali mu setup ya Man U alina okumalako season eno ng'alwanira mulimu gwe. Tewali alina mulimu guli safe. Kakibeere bazannyi, kakibeere batendesi, bintu byakwerwanako. Batandika phase empya nga tebalina Marcus Rashford, nga tebalina Tyrell Malacia, nga tebalina Antony, nga ne Lisandro Martinez kyeyalwadde bagamba nti kiyinza okumumazisaako season eno nga tazeemu kudda. Tugenda kulaba phase empya bagenda gitandika batya abasajja ba Man United, naddala nga ekikopo kye balimu kya knockout, naddala nga bajjeemu omunene kuba bajjeemu Arsenal. Kati ate tosobola kujjamu Arsenal ng'olina ku bugenyi, ng'ofunye ne red card, ate nodda awaka Leicester City struggling mu league, ate nejja neekugiramu awaka, kiba tekikola makulu. N'olwekyo ndowooza nti wajja kubeerawo kwerwanako okwenjawulo. Wabula Ruben Amorim ennaku zino mukambwemu bamubuziza ebya Marcus Rashford, n'agamba Marcus Rashford mpulira Manchester yavaayo kati abeera Birmingham eyo, era mpulira yafuna n'omutendesi omupya Unai Emery, n'olwekyo kimwandikoze ebya Marcus Rashford mwandibadde mu bibuuza. Ekyo kyalaze nti nno omusajja mukambwemu. So naye nga yembeera eyo, Man U eyina okwongera okunyiriza ebintu byayo. Ebikopo bino ebirala Premier League erabikanga
egenze nga ebaseseetukako n'emipiira gigino gyewerekedde kitegeeza balina kunoonya bunoonya bifo bisava ekyokugenda mu Europe mu Champions League ekyo nakyo kikyasoboka naddala singa bakola bulungi mu pake za Europa sofa badde bakyakolera ddala bulungi kitegeeza nti ne bawangula Europa season ejja ne banyukira mu kifo eky'omunaana oba eky'omwenda oba eky'ekkumi baba bagenda mu Champions League butereevu mu mbeera mu bagenda okusambira emipiira egy'okumukumu bwe bamala Leicester City bagenda nabo kuwummulamu balyoke badde nga 16 Feb bakyalire ttiimu ya Spurs olwo bagende nga 22 bakyalire Everton nga 26 bakyaze Ipswich bayingire omwezi ogwa March nga 9 nga bakyaza Arsenal March 16 baddeyo bakyalire ttiimu ya Leicester City egy'emipiira emitono egya Man U egiddako gy'olabanga egiwangulika naye ate giba mizibu olina kumala kulaga nti ogiwangudde naddala ku buvunaanyizibwa bw'olina bw'obanga gwe Manchester United kale katumala okwetolako mu byamaguzi ate tudde kale mpozi bakinaawa high schools bakutegeeza nti balina campus 2 namba bweroboza kinaawa high school eyekyengera mugongo ne kinaawa high school eyekawempe bagambye nti bonna balindiridde abayizi mu batwalira abayizi basome abaana ba on A level abawala n'abalenzi abadde ne boarding mu batwalire bajja basomesa bulungi n'ebyemizannyo babyettanira bulungi ddala n'olwekyo mubeekwate ku ssimu 0703 88 42 mwenno bannamawokota mbazigirira musajja wa Kabaka Dennis Bugaya ajjaawo kwesimbawo kuwa MP Mawokota South 226 ono ne team manager owa timu y'essaza lya Mawokota era ndowooza mumulabye bwakutte mwawo Mawokota mubadde mujuwulira nga taakyenyooka bulungi kale mutume ey'omulimu omulala wuuyo abeegayiridde kati ate n'emikono gyaffe aba Vision Park Junior School wali Lukaya bano basisinkanibwa mu Lukaya Town Council mu magezi sale bano bakusaba nti nno batwalira abayizi bawandiisa abaana buli lunaku beetaaga abaana abadde ne boarding bagamba nti ebisale byabwe ebyessomero byebyo nnyininyini ebisoboka era abaana babakwatako bulungi mu talanta ez'enjawulo bya mizannyo oba bya kuyimba byonna babikola bulungi balina ne computer lab mubasinziira okusomesa abaana computer abasomesa balina abo bennyininyini abasobola okusitula obulungi obusobozi bw'omwana wo n'olwekyo batwalire omwana oba si kyoyinza obbakubirako ku ssimu 0708 46 89 52 Mount St Henry's High School bagamba nti ku ssomero omuzadde olowooza ku ssomero eddungi erinaagunjula omwana wo mu mpisa ez'obuntubulamu wamu n'okumuyigiriza eddiini aveemu omuntu ow'obuvunaanyizibwa Mount St Henry's High School Mukono kyekyokuddamu kyo Mount St Henry's High School Mukono ssomero lya on A level ate nga lisomesa new curriculum mu arts and sciences bakuza ebitone eby'abaana okuyita mu sports n'ebyokuyimba omuzadde anoonya essomero eddungi ery'omuyizi owa S2 ne S3 jangu ku Mount St Henry's High School e Mukono essomero lino liri bosimbula mu kibuga Mukono okwatako ku lugendo Bugerere kilomita 7 zokka ojja kuba otuuse bakubire ku 0705 79 89 33 oba 0784 13 67 11 waliwo Masaka Parents Cornerwaker Nursery and Primary School Masaka City essomero limanyiddwa ennyo mu kusomesa n'okugunjula n'okuteekateeka abaana okufuuka abatuuze ab'omugaso essomero lino liddiziddwa bujja era abazadde mwenna mu kibuga Masaka ne mu Uganda okwetooloola babategeeza nti abayizi bali mu kubawandiisa mu kaseera kano kuviira ddala ku nursery okutuukira ddala ku primary 7 abaana abadde ne boarding bonna babaaniriza bawandiika buli lunaku okuva bbalaza okutuuka olw'omukaaga okuva saa 2 ez'okumakya okutuuka saa 11 kale nno beekwate ebintu babikolera ddala bulungi ebyokwerinda by'abaana CCTV cameras we ziri n'ekikomera kye baazimba okwetooloola essomero lyonna
kigumu gulugulu, library ejjudde bulungi, ebisulo birungi ddala, emmotoka ezitambuza abayizi weeziri, endya ensula byonna bya mulembe, abasomesa bakugu, ebyesuubo n'ebyokuzanyisa by'abaana byonna. Gambye essomero lino lijjuvu, liri complete, n'olwekyo litwalire omuyizi afuna omusingi omutuufu. Bano nno bali ku luguudo olugenda e Bwala nga wakava ku Masaka SS okutunula mu kisaawe. Bakubire ku 0758 68 97 6. MTN entumye okubategeeza temutawaana na kuwetikka bisawo bya nsimbi na bibaasa, mugenda mu banka nti nno kusasula fiizi z'abaana, musimbye layini mu maaso ga baasa na biki ebyo. MTN egamba ng'oyita ku Momo onyiga star M85 star M65 star 80 hash n'olondako school pay. School fees oyagala okusasula zijagenda butereevu nga totaataaganyizibwa tovudde na ku mulimu w'oyina kukolera. Kale ebiranga ebyo nabyo bwe bityo bwe bigenze, naye tubadde tutuuse mu nkambi ya Manchester United abali mu kwetegekera fixture enzibu ennyo kati buli match gye bazanya eringa final. Emipiira egya liigi gisigaddeyo 14, buli mupiira balina kuguzanya nga final olw'okusobola okufuna ebifo ebyokumwanjo, naye ate n'ebikopo ebirala bye balimu FA Cup ne Europa nabyo bikulu nnyo ddala. Europa ekuwa Champions League season ejja, ne bw'onooba onnyukidde outside Champions League positions, bw'owangula Europa weesogga bwesozi group stages za Champions League wa season ejja. Kaakati FA Cup eyinza okuba nga mukyalimu abanene, naye obanga wakajjamu Arsenal ng'omugiramu ku bugenyi ng'ofunyemu ne red card, kati ate oba tukyalina kyakuwoza kirala, awo oba weesobolera ddala. N'olwekyo omutendesi Ruben Amorim bwe buvunaanyizibwa bw'alina, kyenvudde nkuyitira mu kafixture kano k'alinaako emipiira egiddakaawo nga5 osobole okufuna ekifaananyi ekituufu. Naye nno aba Man U nga tetunaba kuyingira mu match eno, muyina okuteekamuko ku bugumiikiriza, kubanga ye kirabika Sir Alex Ferguson yali azimbye ennono ya Man U ng'agizimbidde ku kuwangula mipiira na kuwangula bikopo. Teyazimba nnono nti eno yansamba, nti Man U erina kusamba bweti. Kasita yafuna winning formula nga kiwedde. Kakati tiimu eno yeeyisa bweti, bw'obanga ennono yaayo Ferguson gye yalekawo yali yakuwangula, okuwangula okutali sustainable, naddala mu kuvuganya kaakati okweyongera okufa obufi. Luli abali Arsenal yali evuganya na Man U nga bali babiri bokka, competition nejja neegaziwa, Chelsea nejja eyingirawo mu biseera bya Abramovich 2-3, nayo ne yeeyongerako ne bawera basatu. Man City nejjaawo 2-8, nayo teddangayo. Liverpool nejja neesisimuka, Chelsea eri awo, konna konna kubeera kuvuganya. Kitegeeza ebyokuwangula n'okuyimirirawo nti nno kuwangula bikopo kwe kukuuma identity ya ttiimu, ekwo kuyina okukola mu adjustment okujjako nga mukoze enteekateeka kakuuse eyinza okuvuganya abo bonna. Kati ate okuvuganya okwo tekukoma ku bano benjogeddeko: Liverpool, Arsenal, Man U, Man City. Eno wansi gye wandiyise wansi eriyo abazanyi continental players abakakase ne ku ttiimu zaabwe ez'eggwanga nga ssebo tomalaga bayisaamu ggaali, ojja ku match emala kuggwa n'olyoka omanya nti nno naawedde. Abasambi squad nnungi, ate ne managers ng'era bwe mbayiseemu wano owulira ba managers bali continental, abalala batendeseko ku ttiimu ennene, abalala batendeseko ku ttiimu ez'eggwanga, n'olwekyo banene singa ebyaluli bwe byali. Kati okuvuganya okubanga kwagaziwa bwe kutyo ssebo, oyina kukeesa nga lukya. Biri Ferguson bye yayitaayitanga mu basamu Allardyce bano bagonde ba Harry Redknapp, ebyo tebikyaliwo. Ba managers banywevu banene ddala, bintu babikozeeko, ate balina obusobozi, ate basobola n'okwa-attracting abazannyi abanene. Kaakati kweyo embeera kitegeeza United bw'eba eyagala okusigaza ennono ya Ferguson, yo ennono yaayo yakuwangula mipiira na kuwangula bikopo, oyina okukola enteekateeka kakuuse. Era enteekateeka kakuuse tetunnagirabako mu Man U, bakyali ku mbeera ya nkeesa lukya. Wabula omwami Mpagiruwaga mugundi mu nzirukanya ya Man United bamuyita Sir Dave Brailsford, omwami ono agamba waliwo kye bayita Mission 21. Aba Man U ndowooza mujja jjugumira Mission 21 weno nga yeringa campaign eyinza egenderera okuwa Man U
ekikopo ekya league eky'omulundi ogwa21 naye projekiti eno mbu ekwatibwa mpola mpola egenderera kuleeta kikopo mulundi gusooka mu sizoni 3 n'olwekyo muyina okulindayo sizoni endala 3 aba Man United naye ate Brentford ono kubajjukira ono Mpajiruwaga mu nzirukanya y'emirimu gya Ratcliffe eyagula emigabo mu ttiimu ya Man U nga yavunaanyizibwa ku nzirukanya ya ttiimu ey'omupiira omanyi institution nga Man United ngazi si mupiira gwokka mulimu departments endala nyingi naye ye mukulu Ratcliffe bwe yali agula endagaano ye mugamba ye avunaanyizibwa ku bya mupiira kati Brentford ono amuteeka ku lusegere ye muwabuzi we yateeka mu nkola ebintu ebisinga obungi ebya ttiimu kwetambulira kati ye abagamba kikopo mu sizoni 3 obabaddeyo wa Man U akyagala sizoni eno ojja kugira olindako naye ate eno mission 21 eri wansi wa project ennene gye bayita project 150 wansi eyateekebwateekebwa CEO mupya Omar Beralda gwe bajja mu ttiimu ya Manchester City kati project 150 eno ye Omar Beralda nga CEO avunaanyizibwa senkulu avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu ttiimu ya Manchester United agamba nti Man U eyina okubeera n'ekikopo mu project 150 project 150 eno etegeeza mu mwaka Man U enewereza emyaka 15 emyaka gino 15 Man U egiweza mu mwaka gwa 2028 so kakati ondowooza olaba waliwo okugula obudde omuntu yenna ayinza okusinduukirirwa emmeeme ku Ruben Amorim wini tezijja zaakukamula bukamuzi bamukuba emipiira na biki naye abakulu bano bapima okusinziira ku mission 21 eya Brentford gyayogerako ng'eno eri wansi wa mission ennene eya project 150 nga project 150 Man U ejja okuweza emyaka 15 mu 2028 n'olwekyo mulinde aba Man U ebintu birabika bikyalimu obudde era mu nteekateeka eno oba ng'ogoberera ebigenda mu maaso mu nkambi ya Man U bagula abazannyi bato mu myaka era kino Brentford akikola ng'ali ku lusegere ne Jason Wilcox akola nga technical director kakati bw'olaba omulenzi ono gwe baaguze Patrick Dogu gwe bawadde shirt number 13 oba olwaleero munaamulabako ng'asamba ayina emyaka 21 baleese Aiden Heaven wa myaka 18 Lenny Yolo gwe baagula juzi wa myaka 19 kakati abalimu nga basiniya abayinza okukwatiriza project eno Diogo Dallo ne Matthijs de Ligt bayina emyaka 25 Manuel Ugarte ayina 23 Lisandro Martinez ne Nusairo Mazirawi bayina 27 Hoyland omulabiraawo naye ayina emyaka 22 yenkanankana ne Amadi Diallo Joshua Zirkzee alinga mukulu waabwe ayina emyaka 23 Alejandro Garnacho wa 2 nono omulenzi gundi Kolia gwe batera okuleetamu wakati awo ayina emyaka 21 Kobe Mayino yakaweze 19 kakati bagezaako okuzimbira awo nga phasing out bano basiniya mu myaka n'abalala abafuna omusimbi omungi era bw'olaba nga batandise okwekuba gundi Marcus Rashford ekintu kiteeketeeke kakati waliwo n'omulenzi omulala gwe bagizaawo bamuyita Sekou Kone gyali mu academy eyo mulenzi akuba mukaaga ye nnungi era yabadde mu ttiimu y'eggwanga erya Mali nga bakuba Argentina goolo 3 ku bwereere nga balwanira ekifo ekyokusatu mu World Cup Under 17 yawedde mu 2023 waliwo n'ono omulenzi gwe babba mu ttiimu ya Arsenal Chido Obi Martin omulenzi oyo nno goolo azikuba ojjukira nti ne Wayne Rooney Man U okumujja mu Everton tiyalina emyaka 16 gyokka ne Chido Obi Martin ali mu myaka egyo simanyi lwaki Arsenal yamubuusizza amaaso omulenzi ono bwe yali mu Arsenal ng'azanya mu ttiimu ya Under 16 baakuba ttiimu ya Liverpool ya Under 16 goolo 16 omulenzi yateebako goolo 10 era sizoni mwe baamuteeredde yawadde azanya emipiira 20 ng'ateebye goolo 37 era emipiira gye gyasembeyo mu joozi gwa Arsenal yakubye Crystal Palace goolo 4 n'akuba Fulham goolo 4 n'akuba West Ham goolo 5 match eyasembeddeyo ddala eyaddiridde esembayo baakubye Norwich goolo zaabadde 9 ku bwereere yateebyeko goolo 7
match yasembeddeyo ddala yatebye hat-trick nga Arsenal kuba Chelsea golo 5-2 kakati oyo muzannyi Arsenal gwe yabadde saagisa Man U nejja n'emutwala jjukire yagala namba 9 ya Man U ebadde eyuga okumala ebbanga okuva ndowooza yasemba okunyiriza ku golo ku 9 ya Man U yali ndowooza gundi Wayne Rooney bwe yavaawo 9 ne Zlatan baamuleeta nga tumumanyi bumanya nti omupiira agumanyi naye ng'akuba gwa kiserebu tugenze okulaba batandise okuleeta bagondi ba Amadi bagondi ba Odion Igalo balese ba Wout Weghorst kama yibano bamwendaki mwende kyaganye okuterera kakati ono Hoyland wuna agulya endiikiriza temala ate bamuteeka mu bintu ebyobutetenkanya tamanyi kutetenkanya kyokka bamuteeka mu bukadde 7 ate emyaka gye mimpi huyo wa myaka 22 gyokka ne golu taziteeba kati awo webuuza naye project eno ndowooza omulenzi ono gwemba gambyeko alabika yanaatambulira ku nsonga eyo gye bujjakaawo nga bano bonna babagenze babafeezinze out mpola kati United embeera gyerimu mbi ne gundi ono Ruben Amorim okumukuba emipiira 5 mu egyo 7 egiyise eyo rekodi namba wadde mbi naye nayo rekodi mbadde mbawako ku rekodi etali nnungi nnyo eya Ruben Amorim gyatandise nayo yeyokuba nti emipiira 7 egiyise bamukubiddeko awaka emipiira 5 gino gye mipiira egikyasinza okubeera emitono omutendesi wa Man U okubwa emipiira 5 awaka ku Old Trafford ne Ten Hag yennyini gwe baafuumuula era kyamutwalira emipiira 28 miramba okuweza emipiira 5 gye bamukubidde awaka. Jose Mourinho ne Ralf Rangnick bo tebaaweza na mipiira 5 mu bisanja byabwe okubakubira awaka. David Moyes niye yatwalako kumukuba emipiira okuwera 5 yali azanye emipiira 14. Louis van Gaal yali mu mipiira 31. Sir Alex Ferguson yali mipiira 88 okuweza emipiira 5 okubwa ku Old Trafford. Ne ono bwabanga ali mu mipiira 7 gyokka ne bakuba 5 awaka ku Old Trafford ge bayitanga akatiro. Eyo rekodi si nnungi. N'olwekyo tugenda kulaba olunaku olwaleero nga bakyaza ttiimu ya Leicester City okulaba engeri gye bagenda okukitaayizaamu naddala nga omupiira gwe bagenda okukyaza gwa knockout. Ngera bwe tubadde tulaba engeri gyakyusakyusaamu emirimu n'abazannyi n'enkola yaagyo kizibu okumanya baani abanaakuba mweno match. Okay, oyinza okumanya abanaakuba nga kakati nono FA Cup oba anakwasa onana oba Aitel Bayindo awo simanyi. Naye kakati eno wonna awalala watali Lisandro Martinez lowooza nti najja kukanika waawo alabe ku Leni Yoro ne ku gundi Nosaro Mazerawi ne ku Matthijs de Ligt ne ku Harry Maguire ani abasooka mu back 3 kakati olwo mid 4 ebbali ono mulenzi ayinza okutandikirawo gwe baakagula eno ku side ya left kubanga gyakuba kati olwo oba Diogo Dalo addeyo eri mu bbiri etambula kati wano wakati nawo waliwo akaawa akattu oba n'abeera Manuel Ugarte ne Bruno Fernandes oba n'abeera Manuel Ugarte ne Christian Eriksen oba Kobe Mayino yanaakubawo oba kakati ennaku zino Kobe Mayino akuba eno mu maaso anaakuba mu namba 10 oba anaakulembera wali ku kyoto. N'olwekyo United okujjako okugamba nti abazannyi abasigadde bonna balamu kiba kizibu okumanya ani anaazannya na bigendererwa ky'omutendesi byaba baagaddemu. Naye ndowooza ekisinga obukulu kwe kufuna ekifaananyi okutwaliza wamu baagala win oba ejja etya baagala win. Kati bwe tumaliriza ensonga eyo tujja kuddayoko wano tulabe ku Liverpool engeri gye yayiseemu lunaku lwajjo ekiro baakubye Spurs goal zaadde 4 ku bwereere. Kitegeeza bagenda kusinkana Newcastle mu luzanyo lw'akamalirizo nga 16 omwezi ogujja ogw'okusatu. Cody Gakpo, Mo Salah, Szoboszlai ne Virgil van Dijk bakubye goal ez'ennya ne kiba nga kitegeeza nti kati Spurs naye empaka ze yeetabamu nazo zigenze zikendeera. Basigadde kwerwanako kulaba nga waakiri bafuna ebifo by'okumanja ku table waakiri bakubeko mu UEFA Europa Conference nga bwe tulaba Chelsea oba bakubeko mu Europa
nga mubali season eno ndowooza byebyo mpozi n'okuvuganya mu FA Cup bayinza okusigala nga nakyo bakyakyetaaga naye omupiira gwe bakyadde ku Anfield oyina abaana bato beereere bano ba Archie Gray ba Jenny Spence ba Kevin Danso ng'akuba maaki yeesooka e Bungereza ba senior 11 balamba tebaliimu nojja ku Anfield ne weeta mbozanya n'open game nera tunulidde nga bayingira mu kizaawe nga beeraga wali ate eri mu maaso bayinayo ono gundi Richarlison atanyweza era bamujje na mu dakiika 45 ate gwe baleese wa myaka 19 Matistero ono gwe beeyazise mu timu ya gundi ya Bayern Munich mulenzi wa myaka 19 akuba maaki yeesooka gwe yagala akutaase naye nga tiimu bazanya ebibangirizi bwebiti tebeeprotectinga ate mu kaseera ke kamu ng'ogenda ojjamu Yves Bissouma eyandibaddaku naye Postecoglou kaakati ne Ancelotti bwe yalabe bwebiti yagambye kale zaabika emipiira tulumbagane bulumbaganyi akuba munne yakuba wadde ng'era yataddemuko obuvumu Ancelotti Alisson yamuwummuzaamu mu nkola eyogezaako okuwummuzaamuko ku basambi gyolowooza nti najja kugyetaaga nnyo Ancelotti engeri gy'ataagenze mu katale alina okuwummuza nnyo ba senior era twagenze okulaba nga communicator ayambyeko okuwummuzaamu senior goalkeeper Alisson Ramsey Becker twalabye kana akalenzi ka Conor Bradley nga kakaluba mu namba 2 tojulira nagundi na Alexander-Arnold Trent kasajja kakaluba wene ndikazaawo nga kalinga kanamba musamu nikakunja abantu nikayiwawo olubabu wali wansi nkugambye kasajja kefulukuta Curtis Jones yayambye okuwummuza gondi McAllister ndoze yakubyeko dakika 18 ezisembayo Darwin Núñez ye yawummuza babiri yayambyeko Luis Diaz okuwummulamu Diaz ndoze yakubyeko dakika 8 zokka ne Diogo Jota bamuyingizaamu kwawo naye yakubyeko dakika 18 Jarrell Kwanza ne bamuyingizaamu okuwummuzamu ku Virgil van Dijk Tsimikas kitegeza yabadde fresh kuba teyakonyeeko ndoza guno omupiira gwa weekend nga bakyaza ku Sunday nga bakyaza Plymouth mu FA Cup yajja okugutandika n'olwekyo rotation era bikanti ekola bulungi ate ndoza FA Cup ekyayambyeko Liverpool kola rotation eyo kubanga bobanga wakamala okuzanya Accrington Stanley ku Anfield gwayo kya 4-0 ng'omukubisa tiimu ya kubiri kaakati wuno ogenda kuzaako Plymouth era nawe ojja kuwummuza kitegeeza nti nno ajja kubeera n'abazanyi be nga bali fresh mu kukyalira Everton ku lwokusatu olwa sabbiiti ejja kati ate weekend balinayo Wolverhampton Wanderers n'olwekyo wano okuwummula Liverpool ejja kufunamu nnyo olw'okugenda mu maaso naddala ku mpaka zonna abasajja bano ba Ancelotti aba Liverpool ze bagenda okuvuganyamu Champions League bakyali bulungi Carabao Cup nga bannantamegwa b'ekikopo bagenze bazeeyo mu final kati basigadde kusenvula na FA Cup ono kubagenda okuzanya ku weekend eno kyolowooza nti neno 4th round bajja giyitako kubanga Plymouth Argyle sirowooza nti nno eyinza okujja nebatiisatiisa ku Anfield eyinza okkangamuko naye sirowooza nti nno omukulu ayinza okweraliikirira n'agamba nti kakubise ba senior players era ojja kulabamu aba Federico Chiesa bwe batyo nga be bakuba ba Wataru Endo ndowooza naye ajja kutandika ogwo bano abazanyi bano ab'enkizo ba Ryan Gravenberch ba Virgil van Dijk ba Ibrahima Konate ba Mo Salah ndowooza ajja n'okubawonika weekend off bagende bawummulemu basobole okujja okwetegekera ttiimu ya Everton gye bagenda okuzanya ku lunaku olwokusatu olwa sabbiiti eyejja so okutwaliza awamu bino bye mbadde njagala bibabeeremu nga banna CBS nga mugenda okuyingira mu weekend kwigamba ensonga muzikubaganyeko ebirowoozo oludda olwo mbaagaliza obulamu obulungi Zerumansi David awangaale Ssaabasajja.